Bro, Sipapa mazine ebbanga ki? Sipapa teyemaze ebbanga naye eddene. So sinangeri gye nnyinza kukibala abalamu naye I've spent a long time with him. Sipapa wavaayo bokyaliyo? Sipapa navaayo dda. Akabanga kaweze nga navaayo. Ki ekyakujja wa Sipapa? Ekyanzija wa Sipapa sijja kwogera nti oba kino bakiri oba kiri naye twatuuka ne tuva ku kigendererwa. Kwegamba twatuuka ne tuva ku kigendererwa. Sijja munenya kuba namuguza kye nali nina naye nampa kye yali akola kye yali alina. He wasn't my manager and I wasn't his artist. Wabula twali Kirimi, I remember oluyimba lwakola ne Chameleon yali project under Sipapa management, right? Basically kyekyakuggyayo kubanjikira futa akakayimba nabo allegations ezayogerwa nti oyagala Serena Butter and then novaayo. Kino kyali kituufu? Serena Butter ate nno kikwewunyisa nze yamuleeta ne wa Sipapa. Kati sobe kubanga kunali njagala mwagala nali badde nze nasooka mudda ne ndeeta ebiwedde. Oba waleeta muntu wo mu bbo omusajja? No. Serena is my sister, yeddira nte nange neddira nte. So okugoberera ebyo ebintu sobola kukola kintu ng'ekyo. And she is a friend. Before ng'oggyeko ebyomuziro, Serena yali kyali wange even before nga sina nakusinkana Sipapa. So bwagaliza ne mugamba nyo Serena sambira no kumpi tukole tugende mu maaso. Watu ali already tukwataganyeeko ng'ebigendererwa byaffe ebyo biki byebimu. Aye ne manager we by then yali kyali wange nnyo. Lwaki actually gwe Lil Puzzle, Serena, ndoza Brown Sugar bane officially yabudde simanyi. Gwe nga gwe kyekyakuggya wa Sipapa? Nze nganze ekigendererwa twakita. Ekigendererwa kye twali tutambulirako nti ye alabika ye yali atuuse wayagala okukola ki wayagala okgenda ng'ekigendererwa takyakola kitakyakiriika ate nganze mu myaka gyange emito of course nali nina ebyokukola ki ebyokwongerayo. Abannayuganda bali tebannaba kutegeera who is Melody nga nkyayagala okusaasaanya enjiri nange okwetunda eri mu bantu byebyo byowulira lwangoozi ate ye n'afunamu obujja Melody agenze biki byali bingi saagala byogerako okuteeka hatred eyo mu bantu kuba nnyinza okuba nina inner things zange ng'omuntu naye nga bwe nazoogera eri abantu bajagamba oyo nno si muntu mulungi ebyo byatutamya abayimbi ne manager asuubira okumanaginga omuntu wabiwulira ebyajagamba so kyova laba neewalawala nnyo n'okubyogerako kuba nnyinza okuba nina bitterness yange nganze omuntu naye bwe nagyogerako ejja kuseninga image embi ku sayidi yange. Nga ffe eno ba common people b'abantu babujje kitulaba Sipapa musajja mugabi azaagabire abantu b'enjawulo recent yali awo mu town ng'agaba ssente. Gwe Sipapa kikyomufunyemu? Tewali kyenjagamba nti mufunyeemu. Kikyotegeeza tewali? I got nothing. Kwa bonna nga wajja kuntunu ojja kumbuuza ngambe Sipapa yakuteekamu ne ssente z'oluyimba. Nze Sipapa tetwalina ndagaano naye wansi. It was better trade for my talent for his money. Nze nali sirinaawo kupromotinga luyimba mufuna bulungi nnyo so bwe kityo bwe kyali. Ate kyovola basaamunenya era kyovola nvudde mabega nga kugamba simunenya ye ku gye yakola ki gye yagenda kuba kiyinza okuba kyekyali ekigendererwa ki nange bwe nalaba nga gizo bati ne ngamba kampitemu. Kiki wali omusuubiramu omukulu Sipapa? Twali twayogera ebintu bingi nnyo nga tusuubira okukola ebintu bingi. Bwe naabyogera ojja nakugamba nti nakwesudia. Oyogera genda maaso yogera. Tusuubira okukola ebintu bingi yali asuubiza n'okukolera Serena concert yange erina ku Cricket Oval. We had planned to do a record label nga bw'olabaze Marvin Records essaawa eno nga bw'olabaze Swangs Avenue kwega twalina ebirooto bingi nnyo ebinene naye we didn't even make a third of what we dreamt of. According to you ki ekyaleeta ebirooto bino birina okusasika obutagenda maaso? Kiba yali personal interest yenga yenga omuntu ndowooza yagamba no manyi waliwo otuuka n'ogamba wana kano kagaye kala kakandyako oluvimbo kansooke ngiremu bwenti so nga ate ngweza okugiramu bwoti nzoba ondwisa mmange manjagala kweyongere naye nempitamu si mu bubi ate era simunenya ekyo kyova nkugamba simunenya buli yalina personal interest ye nange nalina ebigendererwa byange. Wave wa Sipapa nodde wa Chameleon. Sipapa ne Chameleon ba mukwano ewa Chameleon biki byewatunulira ebyo byakutwala promoting a talent kubaako naye? What are those issues? Chameleon nayagala okwongerako exposure yange no kwongera ku talent yange kuba
kyo sijja kulimba nti mbirabye mbifunye Chameleone mufunyeko emikwano gye nkola nagyo corabos nambuza ngenze London shootingiddeyo video kwegamba ebintu bingi nnyo I'm collaborating with some Jamaicans mikwano ngifunye kuye ngenda kukola ne ba Morgan Heritage era byonna hold on olina project ne Morgan Heritage nina project ne taata ba Morgan Heritage the taata waabwe omuto mufuna bulungi tsa gospel song kwegamba ebyo byo bingi bye mufunyeko kyo sijja kulimba era naawe nkulabye lwakuba ye nti nzize naye waneeno kusoomozi waki kuwayitamu era kuwasanga ng'ovudde omwami Sipapa kuba yalinga akuteekamu so challenges kiza wasinga okusanga before nga tonasanga mwami Chameleone basically nafuna okusoomozebwa nti Sipapa y'omu ku bantu abanteekayo n'ate y'omu ku bantu abagezangako okumpuulinga back nti nafuna okusoomozebwa abantu abamu batuukako tebaagala kuzannya music abantu abamu batuukako tebaagala kusupportinga kwega kyantwalira ebbanga nenzija nga nina kuddamu kuzimba mikwano mipya naye lwakuba nti nze saagala nnyo kukola bintu bitatuuka nnyina mutindo I wasn't on panic funa bulungi I took my time nembikola mpola paka right now nkyali relevant ensonga lwaki osobola n'okumpa interview ogambye nti Sipapa yakuteekayo ate nakupulinga back kyekyaleta embeera eno simanyi omanyi buli omu alina motives ze kati nze sijja kugamba nti manyi unless when he comes and say it out by himself nfuna bulungi kati nze simanyi ye kwe kyava naye nga bintu biri so hurting waliwo tutovunanyizibwa okumubuuza mukama wange nakola ki when I move on kikulu nnyo okumanya ensonga okumuvinga ono batosolvinze issue it took me a full year doing so nengezaako neŋŋamba oba njogera bubi nentereza neŋŋamba oba music gwenkola mubi nenkyusaamu neŋŋamba oba video zenkola zembi naye ate yazinkolera neŋŋamba ka nekolereko ku video yange njimwe tulawo batunagiteekayo nenkola video ya kankusiige nga nolimba nzaalu alwewandikire kwatanguliranga ku music nendumuwa nagana ero dupushinga neŋŋamba what am I doing here oluyimba luntwalidde 11 million Ugandan shillings siina kyakola tamla nengamba I'm wasting time birungi byawiga ku Sipapa kasira ke wali okolegana naye Sipapa zokolagana ne Chameleone kubanza Chameleone twalabagana ebbanga ddene emabega kyotegeza walaba Sipapa nga tunalaba Chameleone walaba Chameleone nga tunalaba Sipapa ngera tumanyiganye ninga tetulina that friendship yogera naye ngera kutunula butunulizibwa ati ngati yes hi ofuna bulungi naye through Sipapa kwa Sipapa yali mutegeswa bivulo eyasijja kumugamba era I credit him for that nti nasobola okutuuka ku Chameleone ne tumnyumyanga ab'omukwano naye bino byonna byaggwaawo nga njawukanye ne Sipapa waliwo ebyaliwo n'embeera yange era mama Abba nangamba Melody I see the situation gyogenda mu sinungi ate you are a good artist why don't you work with Joseph is a good person and he likes you I like you as your mom nemugamba mami naye siina buzibu siina gwenkola naye right about now namukubira essimu nakubira Chameleone essimu namugamba you know what mbadde njagala mukolaganye ne Melody namugamba Melody simulinaako buzibu mandi awo ngaakasimu kavuga nemugamba munaye mami angambye bwati ne tutandika okukolagana friendship neva nawo ne tufuuka ba Luganda. Okay. Biki ebyo byoyize ku Sipapa ebbanga lyomaze naye? Lwaki osiba nnyo ku Sipapa oyo lwaki Sipapa ye muntu yakuleeta mu limelight we agree okuva wakola project eyo ne Chameleone. Kati obuzibu obuliwo waliwo kye mutamanyi nti nze Sipapa nali namulaba dda ng'ate natandika n'omuyingiza endongo nga temunaana mumanya mufuna bulungi nze I already doing shows ngera musanga ayimiriddewo nimugamba why bamuganye okuyingira muyingiza omusajja muleke namwayingire nga gwayingiza Sipapa mu bifulu mwaka ki omukolangako interview if he is honest he will talk about it nga muyingiza era nga alina ebyuma wali eri emutungo nga nzija ne sounding checkingirako ennyimba zange ne neeyongerayo ng'omuntu era ne idea eyo nze yagimuteekamu ne mugamba you know what nkulabidde ebbanga you have some small money that we can use I've got the talent why don't we collaborate ne tulanga tufuna ekyokukola nangamba nze ebyo sibimanyi ne connections ebyo sizimanyi ne mugamba I got the connection nsobola okikuteekamu ne tugezesaako ne tulaba mufuna bulungi era bwe kyali kati sobola ngamba nti ye yayinza okugaa nti Melody namuyigirako bino kuba namulaga media ne mulaga abantu abamu
bwentyo saagala kwewaana futi tolina kyewamuyigiramu siina kyendaba mu mazima amatuufu manyi nze ndi musajja muntu takumotivatinga kuba ye musajja alina flashy cars siraba motivation reason being singa motivation ebaddewo naalibadde nkyali naye ne baliri pazo boyogeddeko bandibadde we bali ba brown sugar bandibadde tebafulumya vidiyo ezo bwezityo nfuna bulungi so nze sirina kyendaba nze ng'omuntu ye nga Chameleon biki byomuyizeeko bingi Chameleon muyizeeko approaching people muyizeeko okwetonda okusingira ddala okwetonda when you hurt someone olina kifeelinga nti you've hurt someone then you have to come back and pull that soul back mpozi nga yo yeeganye mufuna bulungi muyigiddeko n'okutya Katonda Chameleon musajja atya Katonda Chameleon musajja nkwata every Thursday ne tugenda mu church ne tusaba lwa lockdown ono naye every Thursday tusaba Chameleon era tuzuukusa kusindika ka message nakugamba waayo oli mu ruumu yeyo fukamira osabe nange ne wange nkola ki nfukamira nsabe the same ku mama Abera still oba oli awo oli mu kusaba oli naye nga kugamba read about this scripture ina kyegamba kwegamba they are God fearing people okay nga tuwunzika bangi balowooza nti Chameleon ali violent alina effujjo akuba gwe ng'omuntu amuliranye amuli ku lusegere kikyoyogera ku nsonga eno Chameleon is a paranoid person. When you tackle him badly, he will automatically act. Olina kumutegeera nga bw'omutakolinze ate si wakugamba nti oba olina kumutegeera mulina kwetegeera mmwe ng'abantu approach ye eri omuntu ye approach naye gyakola ki gyakuwa most cases otutuuka mu bantu ebiseera ebisinga nakulaga gwegwe kakakamere kwese man abantu bakula omwana wa Chameleon akwata iPhone ofuna bulungi aba asoma amawulire agakwata ku ggwanga all over ofuna bulungi amukwera simu namugamba dada I hate this kino bakikoze naye lwaki kyaguddewo every time it's you kati binayo bimupaya bimusumbuwa obwongo bw'omu approachinga bw'ati ajja kujja bw'atyo 7 years with him tetuyombanga nako nfuna bulungi so kikwewuunyisa